Mulago kubiriwe tuli nearby church ya Pastor Kakande ne kutotala building wakati mu kibuga Kampala tukwaniza ku Mabizabo Products Limited. Subscribing YouTube channel eno, sharing lako muno as usual ko jabbo nembera wonyo atenga ne team ebera yo nyunga ebatekera eddagala musawo jo wese nga mabirizi nange ko jabbone nganze ye wuyo olwale nziguse no mugenyi kuneno ku channel ya Fair Mabizabo Products Limited eranga nsanyuse nnyo okumulaba Nsanyi sokulaba nyabo. Nango kusanga sebo. Ogambote. Jendi. Nsala weyanjulire abalabi ku channel eno. Okay, abalabi bafa abalungi nze Dr. Nachilanda Ruth wano ku Mabirizi Herbal Products. Yeah man. Ngaha. Nsanyi sokulaba nyabo. Nango kusanga. Jobadde wobadde eyo. Badde ne ngambo wayi kangenda tenchaire ku Mabirizi Herbal Products. Ne ogambote abo. Kojabone jendi ono kwasaganya basajja. Boli kimunchi kwasaganya bulunyi. Baida wa abami abetaaga eddagala ly'amaanyi. Abami abagala okwongeza ku size. Abami abalina lospa mu count sebe byonna mbikolera ko ddala bulunyi. Dr. Nachilanda Ruth tukola naye ali omu ku team eziri eno mu behind the scene wakale ebiri mu bintu ebyeno wansi no kutabula ddagala bikoze bitya naye leero asaze wajja alabikireko ku channel. Lwero tuze n'omulamu ogugamba nti lwaki abakyala mulwawo okumala? Of course kyatutondera omukazi nali nno. Tomala gamala. Tomala gamala. Era omukazi agenda okumala sometimes obwomi bumususeeko. Na era still obumusukako n'amalera apikinga mangu kubanga aba afirinze omuntu oyo. Kyembuuza kiki? Omukyala ekikulwiswawo okumala oba tona bafiringa mu buwomi. Really? Katate mu abasajja mufuna obuwomi mumala mangu. Ate ffe tulwawo. Obuswiriri mumala mangu ate ffe tulwawo. Kubanga ekitufu osooka nolaba nga buli woowulira bwana buli wakutonyeza. Muli nkiraba okyogera. Yes, oba owulira ng'oyagala kuta. Ate oba wakata. Nkulaba ng'okifiiringa. Okitegeera. Kyoyogera mba nkiraba kati wano mba nkiya. Awo kati oba akutaddemu akaswiriri. Osooka n'oteekayo agasooka n'ogafulumya. Oya n'opiikinga mangu eyo. Okitegeera kuvaamu. Muli nkufuna. Ate waliyo n'omusajja nga wasanze omusajja azina obulungi. Mpulira okuzina. Asobola okuyingira nga tolina na feeling. Ne wayingira buyingizibwa ati zwi. Tandika owulira feeling ekibadde okimanyi. Mbadde sikimanyi era mbadde sikimanyiiko ddala. Kwegamba gwe n'obeeraawo ng'omusajja tonnamu feelingako yadde n'akatono nga ne wakukwatirira tonnaba kwegamba muli oba tonnaba kifuna bulungi. Naye oloba okuyingira waati. N'otandika ofuna feeling. Jali omusajja yakula bulungi. Ngekitufu wakwatako gamba mpira siri mu modo naye olwokuba yayagala agakali katugende mpola walayi watuukira okuteeka mu waati naguyingiza nyabo wotandikirawo okuwulira obuwomi obwagaza ate noddamu n'opiikinga ate nawe n'oleka ziri embi neyebuuza ate omuntu abadde atayagala ngekitufu ye nga ye omwana mulenzi bamuwunda naye nga tetunnaba kutegeera waliwo abamu nga tebabawunda mujja wano ku Mabirizi Herbal Products. Sokoleka nina ekibuuzo kye neebuuza bayinza okuba nga abali eyo abalabi bannange nabo baagala okukimanya. Omukyala omusajja bw'abeera akuyingidde muli oba okiwulira otya? Kati kankubuulire. Nze nga sijja kwogera bakyala solo beeraawo basibiriiko. Omusajja buli wakuyingira nasooka n'akuyita kuno ku ngulu wano ku musino bw'ati. Ekyo kitegeeza mwagala nnyo okubayita wano ku ngulu. Awo wali obwagazi. Ate abasajja abamu muli bazibu. Oli yabayagala fokota. Eyo n'otayingirayo eyo munda. Beerako wano ku ngulu wano bw'oti. Kokka. Mugenda vuba abawana ab'obuwala tebalina mazzi. Ng'ekitufu gwe mwennyini olemereddwa omunoonya. Teri mukazi atalina mazzi. Ate waliwo n'abakazi ng'ekitufu yeewunda akola buli kimu naye nga watuuka ku musajja talaba. Agize amazzi yeekakasa agalina abinywedde ebireeta amazzi naye gwe nga gwe n'olemerera nze ndeeta amazzi. Naye nga nkimanyi nywedde buli kimu ngenze wasenga Mabirizi ankozeeko buli kimu ngenda okujja gy'oli nga mmanyi buli kimu amazzi mufunza buli kimu kiri ready. Kati nentuuka ewuwo amazzi gange n'ogalemera. Bye bituleetera okukola ki? Okulwala. Mutulwaza basajja mmwe. Oyinza olowooza omwana azze anywedde etampeko y'amazzi ge ng'ekituufu amaanyi agenda gakuwa naye n'ogaana okugamuggisaayo. Kitulumya infections. Ebyadda. Ndira ne musooka ne mukuluma. Kimanyi nga amazzi buli getafuluma tulwala.
Chobola abaana ab'obuwala ng'oli tabeera na musajja omu oba omusajja amulemeddeko nti alina ono naye tamumazisa bulungi. Making sure onywa ku herbals. Onywa ku herbs. Bw'omala onywa ku herbs ezo bulungi n'otuuka n'osumulukuka bifuluma kubanga sijja kulimba abasajja abasinga tebamazisa abakazi. Kwekaza n'ogamba owaayi sirina kyakola ekisajja kirina ssente. Naye bw'oba tomazira kitugamba musajja nti sinaba kumala. Baba kimanyi. Mwene toswa kunimba nti nno toswa tegera nti simaze omusajja oba weekaza. Katuva kubana abawala nzinga nkugamba. Baby omaze naye nze simaze. Katwagala oli akugamba. Saagala muwala kukingamba nzendeka. Era kyobola sometimes. Omukazi kiriza laavu eyo mba muli mukikolwa. Mwena mbere nga mukwatagana. Kubanga osobola obbanga omuwala ekimumazisa gwe tokisobola oba tokimanyi. Nze kati okumala kwange kwekuba kakyabali tokamanyi ndeka nkeekubi. Mumukwata obuntu bwaffe ne mubango abakute omwana akwata akatuko noso ngamba ye awo wali obuwoomi kati oba gwolemereddwa kati gwe kasitotegeera kiki ekimumazisa. Omukazi akwata akatwe kaneeno n'abango oba akutte eryenvu oba n'abango oba akutte kiki nasoka nakota naluma n'amanya nogamba natunulira omukyala engamba naloka nangamba simaze kuza namutya era baile wabakazi tuyinza okubatya okubaddira olw'ensonga y'okutugamba nti nze simaze nze simanyi kubanga twatandise ffenna ne romance nyinza okubanga namukoze bulungi kati gwe okungamba obutamalabwo nyinza obutakuddira anti kakati kiringa n'emisinde bayinza obateeka mu kisaawe ne babasimbula mbuggo era agenda beera wasooka okutuuka mwera temusobola tutuukira kumu era wabeerawo namba emu ne namba bbiri naye era si namba bbiri oyo oba abasembi kimukakatako malayo lawons yes nti nze ntuuse wadde tumanyi omuwanguzi ye kojja Bone Ruth akyadduka tulina obbeerawo paka Ruth naye wamalayo lawons naye n'atuuka geemu neggwa bulungi wadde ebeerako namba emu ne namba bbiri ne namba ssatu. Kakati nze abuuza omukazi olina kumalira mu lawundi esooka oba ey'okubiri anti akisinziira kati waliwo omukazi ng'omusajja baamutendeka omusajja yateekateekebwa ng'ekituufu lawundi emu akumazisa ye kati nga nze nemanyi bannange teri mukazi yali azzeeko wano wendi wano n'atamala batono kale sijja gamba nti bonna batono kiki gwagamba mwe nali nkulidde kiki ogamba mwe abaali babaddeko naawe wamma ekituufu mukimanyi musooke mujje mumulabisa obaddala togamba mwe gamba nti ye naye ekituufu abasajja bino mazisa abakazi tumazisa kyekituufu abakazi tulina okubamasa naye namwe temuterera mu buliri mwekulungulanya ate bamwe temwagala kubalaba ekyokubiri kale okubalabanga ekyo kyandibadde awo temwagala kutwewa fe abamazisa abandigane nti bannange kamazise Ruth oba okitegeera but abamu temwagala abamu mutwalwa nakola ntya abandi yabatakwagadde osobola okwegatta n'omuntu nga tomwagala ekyo abawala babikola zenga nze sikikola n'abawala babikola kwamba beerabo oli n'agamba wano ndiwola ssente wano lwanakola nta naye ekisajja sikiwulira wano sikiwulira kulira emusawo Ruth sikiwulira ngolabira ddala kowe kati obeera otya omuntu gwetisooka sijja kuwulira kojjanze omuntu emba manyi sikufiiringa lwenakigezaako ekituufu nalaba nga akasajja kantuuyanirako nempulira obusungu neŋŋamba kyakasijja sobola kwa nagezaako owulira banno babyogera nti nedda obeerawo kasaba manyi wali akasente waliyo ki nga ngezesa nerwaliro nagenda lumu nagamba sidda nekakuba essimu kasajja kattu nga ndaba kaneefunugirirako katuyanidde kuli ate ngenda okukasanga kalina otuntu bwetuti bana abasajja mukole ku mikira netuswala nedda togamba kukutuuyanirako ayera nange entuuyo ezo by the way teri asinga kutuuyana ng'obwo obusajja obutalina buntu bukutuyanyako nolabanga nako kalowooza kakola nnyo nako kalowooza kali bize kakuleetera embi ng'ekituufu oli eno kakongologama ate no teri kinyiiza kakuwuuza mbe byompulira oba oyagala nkugamba ete nga ffenna tuli mu kazannyo ombuuza biki kati kankubuuza nedda eri abasajja abalina obuntu bwabwe nga butono bulinga nwasibu neeno naye nga kanenemuko kagimu ng'amanyi okakozesa nga kale nga tasobola kwemalira naye kale yongera katulisiti owereko nga kale kaba kanenenemuko we kati nga kazimbye
at least omukazi abasobola omukazi kasitakuulirako wano awasooka so seerimu omusajja webutono lukyasinza okwagala okutambula uve wano kudde wali budde wali dada nawe tokatiriza nnyo nsonga eyo omusajja bagambe omusajja oyo mwenzi atambuza ensolo ng'ekituufu nawe ogyewulira ogirina nnene naye bayogere toyina kantu wagenda okujja osenga maliriizi wenna oli awo wegamba kiki kyoyagala eddagala liri eriri wanene erya size eddagala lya size weriri by the way mujje mukimu abaami eddagala abagala okugeza size wamu namwe abagala okwongerako full dose ebeerawo nnyo waneeno kojjabbo ne wano mbeerawo okubiwa package yaffe nneeno ebiseera ebisinga package eno ebeerawo eti n'okusukkawo waneeno eddagala lino eno abalimanyimu omugaso ate nze kisinga okunyumira kikino nti abantu betuwa eddagala lya size lino eno be batulikomendingira abantu abalala bagamba akojjabbo ne nti eddagala lino likolera ddala bulungi nnyo eddagala lino likolera ddala bulungi nnyo lwaki tukuwa eddagala lino nti twagala ogeze owanvuye ate osigale ng'oli strong ng'olina amaanyi go bulungi nnyo oba okitegera wano ku Malizabo Products Limited main branch yaffe eri wano Mulago ku Birizi wentuula wamu ne ku Total Building ku lunaku olw'Essande mbeerawo nnyo okubanga mbakolerako ddala bulungi nnyo musaazi wadde otugamba nti omwami alina akasolo akatini anyiiza ate naddala nga obadde omwetegekedde bulungi nze kati omanyi kinasalawo nedda nyawe nze wemba ngenda meeting omusajja omulundi ogusooka seekanika eri eddala seekanika mba njagala mmanyi ngenda kunywa amazzi gange mmanye nzize wasenga mabirizi habu nywedde buli kimu ekyetaagisa omukyalo okuba perfect ntuuka on disappointing ndwale amazzi gaganye okufuluma oganye tomazisiza tokoze eki kati nze nsooka laba nzinayo era ogusooka kyekuyamba ennyo kugifunza obadde okimanyi nti ffe abasajja ebiseera ebisinga omulundi ogusooka okwegatta naawe omanyi nti yempa good memory okuddamu okwegatta naawe ekyo obadde okimanyi ngaffe abaami naye wojja ng'ogamba nti toneetegekedde ogenda kuneetegekera ogwokubiri omanyi nti mba nja kuwulira nze kati kyemmanyi kati omusajja ne waba takuwulidde kati ebiseera ebisinga nno kankugambe mpozi ko omusajja nga ali ku hit and run naye omusajja abasinga omulundi ogusooka nga beegatta tagubala ogenda kumpita kojja tweri togenda kugubala okyagala ompiteyo luutu endala mateeka oba olina okumpita luutu endala olabe eddala kubanga nawe ojja kutunula weekeberekebere nga ggwe olina bye watankola ogambe oba nange lwakubengeri genda mu meetinga ensonga kikyayapa amazzi kimanya omulundi ogusooka mba mwekyatyamu mwenna okitegeera tosobola kwesumulula nnyo eri munno poziko tugeze abakyala abeeryamu oyo ye agenda ali serious ali kushuwa tweno ngenda naye sidda aleke nga abikoze byonna kati awo omulutu eddako nze wentegeera nengamba naye olutu eri omusajja yali alinamu kino yali akola kino kati lero ngenda kukola bwenti lero ngateekamu kino nyongeremu kino ekitegeeza abeekwana bonna first kwewaako obeera togubala sigubala just gubera set kwemanya embolo eyimiridde mubeera mu kwemanya nti omukyala ekituli nakisobola enfuli yasika okitegeera kati buli omu kwemanya just era wekituukana ne muddamu nga mulina okweyagala naffe gye tuli abakazi nomala tetubifangako ebyo tudde mazima tomubifangako naye nga bye birina okukolebwa kuba naffe abakazi nsesologa omusajja gwe ngenda omumiitinga nga ngenda just kukebera okimanyi nti abasajja bangi tebamanyi nti abakazi abamu baasika kyokka nga ate abawala babeera baasika tetufaayo nakukwatako tetufaayo nakukwatako kumanya nti ddala kituufu omukyalo ono yasika wabati yasika ebyaddala kasitolomansi nga nova waggulu eno oti olukwata akantu bimanyi nokukola just kuteekayo ngalo kukuba ngalo naye nga tekimanyi tekikutte kirabe waje kiraga nze era oluusi nkugambako kwata ku balongolabi beebo banyongereko kibulamu gwe mwenyina nkujjukiza nga ndaba obwongo toyina kubanga bwokwata ku balongo nange nfuna feelings gwenze gwolaba nja kukukuba gwenze nguŋŋamba ebigambo ebyo nti kwatako kinkisanoko omanyi nti nyiza n'okugwamwa kugamba dadi sokokwate ku balongo bwobawulire beebo dadi kati awo naggamba bebi beebo baba bigaaga era abakyala mwenna mbalikomendinga kusika bigaaga ebigaaga ebyo birina engeri omusajja anaye enfuliza enyuma ng'oli awo omusajja nazikwatako babasajja gye bali sokoleke munyumirwa nga tubakutte ku nfuliro zinyuma ebyaddala ayinza waliwo yaŋŋamba banagenze ŋŋambi nze mbeera butya mwana tunyumirwa
ate tebiruma nange waliwo yangambako tebiruma kwanza gwe bisika ennyo nga obyagala fe tuzituulako n'ozisika n'oziteeka eri ng'omaze ova mu period zongereko okibantiza obuntumbuta kati buli wembukwatako weti bubeera bwali wawera nnyo kati mbukwatako weti nembuta kati mandowooza oba egamba kamale ngende oba nebake neka gwe mbadde simanyi nti mwabakyala obakwata ku nfuli nti obeera onyumirwa yakitongeza obwagazi ate oba onyumirwa ofiiringa engalo za munno kati nze n'otabigira bino bye bagamba mbusana asooka kuteekayo ngalo nze n'otanfumita ngalo gujja sikwata ku balonga abo bwoti obasikesike olaba bulabi olayingira so mulago kubiri wetukyali eddagala ly'amazzi ery'abakyala weeriri waneeno era nga tusobola okukolerako ddala bulungi omusawo Ruth bagambe kaswite naako abakyala bakamakakuwereze kano abakyala ogenda kubeerayo gambe musawo nze nkoze ety okuba nga mpoomera omwami wange ane njagala mpooma abakyala tulina okuwooma ate nekyajja okoma okuwooma woba ofunye omusajja ali serious omusajja nga mulungi bagaba abasajja bagaba bano obeerawo n'omusajja n'addamu nakusindika ku ssente bebi nekikumpeereza luli wampoomera kyangu wano Mabirizi Herbal Products fefeka abayina eddagala eddungi eritalina side effect togera liteekayo mb'ofune ekisu mb'obeemu amazzi g'owunya amakyafu nedda calm and sweet jangu owoome yamani kutotala building wetuli wakati mu kibuga Kampala ate nawane mulago kubiri ni abai chachi ya Pastor Kakande nawo wetuli abami abagala ko cleansing emibiri jamwe jibenga gifan kwegamba jibenga emibiri jamwe jiri well organized nga toli mu kisu kyonna osigale ngolina amanyi go kulina dagala ya tusumuluzo tukongererako complete man ensonga zonna nezibanga zitambula bulungi nnyo gwe ayagala amanya g'ekisajja nga gali nakyo nga togenda kubugutana omanya abasajja abanywedde eddagala enene erya Money Power erimu eritali lyaffe otuuka ku musajja nga abuguma omubiri ng'ayokerera so complaints ezo zibeerawo oba okitegeera nabaana abakozesa bipulutu bineeno nti otuuka okuyingira mu mukyala munda omukyala muli ujjokoma omukozesa ne bitandika omubalagala oba okitegeera era omukyala aba asobola okitegeera nti oyo omusajja ku luli yankozesa naddagala lyamaanyi ga kisajja teyali ku nakyo so ojjala neno ku Mabirizi Herbal Products Limited tukuweera ddala eddagala bulungi nnyo noba ng'osobola okutererera ddala bulungi nnyo ate n'omukyala oyo nawe nakwesiimisa gwoba oyagala kugeza sayizi yo ogajja ekitu ekyo omukyala ayingire nga yesikamu katono waati oba okitegeera omanyiza onyumira nnyo okuyingira omukyala tugwe toshemererwa nnyo wootyowenze kuddamu kola naawe kubanga oshemererwa nnyo mu vidi olaba waliwo omukyala gwoyingiraye neyesikamu katono nogamba nogamba bannange abaana batukola ebintu eno n'otunulira omuwala omu gwoyingira nayongera gaziya magulu nogamba no wagwadde kikinayingidde mafiya kiki ekiganye beera njagala abenga afunzamuko katono wate oba okitegeera ojempola waki abasajja abamu oba ofunda gamba bebize gintere gaziye mana okitegeera kugamba nga kiki enyo ekibeerawo kubanga oba oli oyagala ofunde ate abakyala muyigenda mu okufunda munda mummwe ng'ogyeko nti okozesa eddagala erifunza abakyala nganze wano wendi kati ndi mu kufunda ofunda oti mugifunza otudde otya gwe buli wotuula noba weebasi noba okoze eki gwe beeraawe osike obeeranga azaayo oba ng'ambe ki ekityo kyokite bayirawe ku myasa okwe obeeranga asika bwoti obeeranga azaayo bi woli nkutegedde bulungi nnyo nakufunye bulungi nnyo nnyo dda continue omanye ekintu ekyo kyoyogedde nali nkifunyeko like nobeera munda mumukyala likely kati ffe nga ffe emisayi gyaffe tugikolako bulungi nnyo buli mwezi tukilinzinga ate eddagala eno tulinywa kati tubeera wetumala wetulilizinga ebiseera bisinga tulwawo okugwa omukyala oli aba akyakwagala munda muli eri ne woba omaze era muli oba oli anti akumiima kati
Era omwami yenna amala n'osigala ng'oli munda mu buwala y'omukyala. Wawuliriza ennyo omukyala muli mubaamu akakwata weekati. N'abanga ataamuwaati ne kakwata weekati. N'omusajja nonna mwe tubawulira. Ebya ddala. Katujja muli. Katujja leka. Obeera muli ng'okawula kakutujjiramu. Naye ng'amaze naye ng'okawula kakutujjiramu. Ate kyokka ate awo oba oyagala. Ebya ddala. Oba otandika owulira okasita katandika akutujjiramu bw'ati. Oba owulira naye ng'olaba bambi kisajja kyattu ate ng'essaawa zezo ze kikoledde. Kankiwummuza abakazi abamu sinti nno twewundawunda dda kati ogenda otomera omuntu kati nze olaba akojja simala geegattagatta naye wemba ngambye okwegatta mba manyi nti ono kati njagala anzine malenga omwezi nga siyo yakunzina kitegeera naye for real mwabakyala mulina ekyekintu lwaki mulina gundi mentality egamba nti kanegate n'omusajja after ntwale emyezi anti mukama wamukuwanga omusajja ambalako nga ddala alina manpower we bulungi ekituufu otuuka n'owulya nga n'okubabiridde nga tokaze ekyengo amazzi olina buli kimu naye ng'owulira ng'olina kuwummulamu ng'ekituufu ye ate lwakubasajja abasiru gye bali abakazi ng'akwekumira kasita nga omukola bulungi omukazi osobola okuddamu mumuyoya ng'ekituufu aga nehani kyewankola luli naye nga taddangamu kwegatta naye gwe n'olowooza kyakabadde alina gy'agigaba naye ng'ekituufu ewuwa agamba ewagundi namala kojja yankola namala waliwo omukyala gw'oyinza okutuukako n'okkiriza n'ogamba ye alhamdulillah nga okuva we mwatandise amazzi n'okalakata n'amala n'addamu n'amala n'apiikinga n'awulira n'agamba kati amenye mukwano mpulira gampedde n'okkiriza wekka for real naye bikolebwa musajja nga naye maanyi nga mwenna mwetwala nga mwenna mwetwala agaleeta ogabebi nga mwenna muli awo amaanyi geego nga n'amazzi ogaleeta tubikola seekubira kalangu naye sekoleke nga sinagenda wala kojja kweri ensonga gye twasoose okwogerako ebyabasajja okubanga bagira bulungi abasajja abakazi bakomplaininga bannange mulya nnyo kamulali abayisa bubi anti kamulali ffe atuyamba kumanya abayamba kumanya naye ate ffe atubalagala really mbadde manya abalagala abo abalwadde ababeera nedda for real naye mba sirina infection naye kamulali wekimanya gamazzi g'obompa gabeeramu kamulali ate olwedde oyongeddemu oli gwobadde olya buli kanaku abakazi ffe nyinza obba nga sirya kamulali naye ate nze abakazi wemba ndya kamulali gwe takwa affectinga naye ate abasajja buli mulya kamulali atufa affectinga ffe abakazi ag'amazzi ago gemuta gabamu kamulali negaba nga gayitiridde kati omumanyi omwana wattu kale kolo tomulye togalya nga kiringa ng'omuwala talya kyennyanja oba mukene ng'agenda omusajja kola olunaku aba agenda wunya akagege byobyowulya mukazi awunya akagege yavuddeyo ng'alidde mukene oba ekyennyanja kati nga lwaki taawunya empuuta ag'amazzi gaba agenda ofuluma kitegeera kyekyo so abaami akantu kakamulali ako musooke mukesonyiwemuko oba mukalye once in a while lumo nalumu lwomanyi nti togenda kwegatta na mukyala galeke kozi buli lwolilizinga amazzi gali eri omukyala agawulira baidewe nina n'ekintu kyenjagala sikiri kintu sikibuuzangako kati nga ggwe kale nze olwedde nyinza okuba nkimanyi neriye yaba takimanyi oba olilizinga supams neno obeera owulira nga gwe musajja ota ya simenize nze sitolawulira nga nti omumazeemu ebyaddala sitagawulira nti gayiika ngawulira wabula emmalayo yo nsobola okitegeera nti kati alimu kumala naate muli nga g'amazzi sigawulira spams siziwulira naye wali abakazi abaziwulira tomanya nga wali ababeera baziwulira naye nze siziwuliranga kuba kwamba olwedde nange siriiko kuba nze mba musexi sibeerako sikiwulirangako so mbadde manyi nti omeri obeera owulira n'ogamba nti ddala muli mbeera mpulira nti kati wuyamba kuba mbeera manyi nti wano woobeera owulirira nti kati kasupidi keyongeddemu naye abaami emala yaffe ebiseera ebisinga naffe ebeera yanjawulo eriyo abaleeta speed rapid eriyo abamu abakendeeza speed oba okitegeera so mu baami ekyo nkimanyi eriyo abaleeta speed oba okitegeera nayeta speed kumu eriyo abamu nga akendeeza speed n'akendeeza paka lwamala naye eriyo abamu nga waba natera okumala otegererawo nti agenda kumala era nagira natuka nagigira ate newali nga munene nasooka nakutuukako nakusuulako ogubuto gwe
ogufuba kati lwaki oyogera otunuulira zinezi sala ku lubuto kojja lubuto lwange si lunene nnyo walayi akimanyi ali kawala akatono nga nze kamusawulu naye ate olw'okuba obuwoomi bumususseko ali kumala ate laba wamaleera agwa bugwe kunze bwamugamba bannange omumenya yo heavy to me babe ono nekigweri naye kukyoyogedde kyokuwulira amazzi munda nze basiga wulabula nze kyempulira nti woyingira wamala bwati sometimes basigala balemiddemu abamu nasigala nga akyawuliriza kati wali oba okawulira okawulira nga katujjirira nga kagenda kakendera owulira kali kuvaayo mpola kimanye buli omala bwoti katoniwa kaba oba tekakyajyayo eri keseetulampala kimanyi waba owuledde waliyo amazzi watobye nga olaba omuntu woserera bootye nga wantu woli waserera kati kaba kavaayo mpolampola ngaokawulira kakufulumamu naye nga kakutujja nga naye nowootujja ebyaddala anayo okwegatta kulungi so tunakoma waneno part 1 oba kyetwandise part 1 ekomye wano olunaku olwaleero tujja kweyongerayo mu vidiyo eno wamu ebyokuyiga bikyali bingi nnyo kyoba okola ekigambo kimu subscribinga youtube channel ebyokuyiga waneno bikyali bingi nnyo ebisinga byonna tubyerekerezayo bwerekereza olwensonga nti tuli ku ofiisi ate tulina abatulinze waneno wabweru tusobole okubakolako nze ne musawo Ruth oba okitegeera so Dr. Ruth tujja kuba tumweyongeza anytime tukyali fena era video tukyazikolera ddala bulungi nnyo ate nga tewerabira wano mulago kubiri we tuli nearby church ya Pastor Kakande eddagala weriri oba okitegeera eddagala weriri ate nga lya butonde oba okitegeera kakati mmwe abalina ulcers nga zibatawaanya oba okitegeera abalina ulcers nga zibatawaanya ulcers tuzijjanjabira ddala bulungi nnyo kobenga ulcers simanyi kikeeto mabwa mu lubuto bakugana okulyaki bagana okulyaki package ya ulcers weri waneno tujikuwera ddala bulungi nnyo mu nnaku 2 kino nne wabanga olina ulcers nga zikusesemya zikukola zitya mu nnaku 2 oba otereredde ddala bulungi nnyo eddagala lya ulcers sikuwa liquid water sikale sikuwa mazzi weegati nti twala onywe nedda eriyo abasawo abamu ababawa eddagala ne baba nga babatula ulcers wano tukuweera ddala ekintu ekikugiramu ddala bulungi nnyo package zaffe 5 ojja kuziraba te ku ssente entono ennyo kale wano mulago kubiri we tuli nearby church ya Pastor Kakande mbadde kojja bone wamu ne Dr. Nakiranda Ruth ku 07099709 ne 0747 7203 53 mbere bulungi mweraabo